oluvannyuma lw'okubagulizibwako nti waliwo bannakigwanyiza abatandise okuyiwa ettaka mu lutobazi lwa lukungiridde olusangibwa Najjeera Kimbejja. Abatuula akakiiko akavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi babitaddemu engatto ne batuuka mu kifo kino, wabula nga bano entuumo z'ettaka ezaayiriddwa mu lutobazi luno ze zibaaniriza. Wano ssentebe w'akakiiko kano Betty Ethel Naluyima waweeredde ekiragiro eri abo abayiye ettaka mu lutobazi okulisombamu obutasukka bbanga lya ssabbiiti emu. Basale amagezi gonna mu bwangu ddala bajjewo bino bye bakoze. Ffe nga disitulikiti ya Wakiso era nga ttiimu eno etwala ebya environment tetwagala kubanga bo be bafuuse bannakyemalira mu ggwanga lino. Basale amagezi bajjewo ebintu bino bye batadde kubanga kati amazzi gali blocked. Ono ategeeza nti ayagala kino kibe ng'ekyokulabirako eri abalala bategeere nti tewali alina kusaanyawo obutonde bwa nsi, nga bw'ati alabudde abakulembeze bonna mu kitundu abagambibwa okuba n'omukono mu kusaanyawo obutonde bw'ensi nti anaakwatibwako kakumujjuutuka. Ate ekira municipality bwe tubasanga nga nammwe mwageza ne mwaprovinga the buildings ezo ze baaba waamu mu lutobazi wakati. Kasa baleeta pulaani kira ne tusanga nga mwageza ne muteeka sitampu zammwe namwe tugenda bagattamu. Yakulira ebyobutonde mu kitundu kya Kiraaka Jimu Martin Luther asambaza ebigambibwa nti abakulembeze balina omukono mu kwonoonebwa kw'olutobazi luno. So now for us we were perturbed as the stakeholders because we were seeing it was what? A swamp. So that's why we requested NEMA to intervene. Ono ategeeza nti kampuni yayiwamu ettaka bagimanyi bulungi mbwe era eyagala kuzimba nnyumba z'abapangisa mu kitundu kino. We were able to identify who the responsible person is through arresting one of the people who were undertaking these activities. That was last year. Babatuuza bawangalira mu kitundu kino bategeeza nti oluvannyuma lw'olutobazi luno okuyibwamu ettaka amazzi gonna gaggweera mu mayumba gaabwe ne gaboononera ebintu. Katolengera ago amayumba ago enkuba buli lwetonnya amazzi gabasanga mu kisenge. Kati abatuuze kye tusaba twagala ekintu kimu. Kampuni yaleeta ebitaka bino ebiyole. Namuddu Keeti ne Nyanzi Faizo abatwala ebyobutonde ku lukiiko olukulembera disitulikiti eno bakiikidde ekitongole kya NEMA ensingo olw'obuteefiirayo ng'obutonde bw'ensi busaanyizibwawo. Kati kyenkubira omulanga abantu ba NEMA bannanga abantu ba NEMA mwe abakulu abakulira entobazi aba NEMA muleke abantu bano kubanga babasiiga enziro bwe baba nga kituufu mwagaba wano certificate ebakkiriza okuzimba mu ntobazi buno muveeyo ku mpewo mweyogereko. Ab'ebyobutonde mu disitulikiti Wakiso bategeezezza nti kati bagenda kuwandiikira NEMA bagiteeke ku nninga esobole okuwa ebiragiro abayiwa ettaka mu lutobazi luno okulisombamu ku mpaka. Kati mwe abakulembera mu kira n'abatuula mu kanso mwe mulina okuyimusa eddoboozi lyammwe mugale nti this foreign material Katonda teyali musiru kutondawo nga bwe waali. Bwe tuba tetufunye guidance amateeka ffe bennyini abagakola ffe tugoonoona. So kati that's why I ask my staff kino we kibeereddewo okutuukano gwe okozeewo kikubeera bajja kikubuuza. Have you told me? Have we talked to NEMA? Have we called the ED? Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku Lwa KSTV Agalero.